Rice Republic swear in the mandate of the board solemnly affirm that we give faithful service to this council and support the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Congratulations. Bono bwe bumu ku butambi obwoleka okulayira ku mitendera gya gavumenti ez'ebitundu ng'abakulembeze balwanagana n'Olungereza olubeera lubawandiikiddwa mu bigambo ebikozesebwa mu kukuba ebirayiro. Consideration all shall come to my knowledge in the discharge of in the name of God I will at all time. Kino kireetawo okwebuuza ku ngeri gye baddukanyamu emirimu n'engeri gye batuuka okulondebwa ku bifo bino. Mu mboozi ey'akafubo ne munnamateeka Sadat Maseruka gy'abaddemu ne KTV atubulidde ebimu ku bisaanyizo ebisibwawo abakulembeze bano okusobola okwesimba ku bifo bino nga yeesigamye ku tteeka eryabagibwa mu 1987 erya Local Government Act eriruŋŋamya entambuza y'emirimu mu gavumenti z'ebitundu. Local Government Act etteeka liwa omuntu yenna kasita abanga emyaka 18 nga mulonzi mu kitundu ekyo kyagenda okwesimbamu okwesimbawo kwa kansala tuwetaaga buyigirize bwonna wabula tolina kibonerezo kya myaka 7 okusuka emyaka 7 toli unsound mind okkirizibwa okwesimba. Maseruka agamba nti newankubadde etteeka lino lyakolebwamu ennongoosereza lyetaaga okwongera okulongoosaamu naye beerabira okugyawo amendment mu Local Government Act bakola amendment mu Parliamentary Elections Act ne bakola amendment mu Presidential Elections Act naye tebata ku myaka and qualifications naye tebakola amendment ku the Local Government Act ku myaka and qualifications nti emyaka ejayo sifa chairperson yasigala emyaka 3 okudda waggulu. However mu presidential ne parliamentary nekikola ki n'ebisaanyizo bya parliamentary ne bikendezebwako nti yaleetaga signatures nyingi kati yeetaga signatures meka 2 zokka. So ekintu ekyo oba waliwo obutekkenya amateeka gonna agakwatibwa ku bantu abesimbye obokulonda bobo oliawo suggestions tezajja nga bakola ennongoosereza mu tteeka lino balabe nti ne wansi eno mu local government wabeerayo akakuŋŋunta akaania alina obuyigirize obuli bare minimum obukkirizibwa okubanga weesimba. Abamu ku balondoozi b'ebyobufuzi okuli Professor Sirajje Nsanje ne John Mark nga bagoberezi nnyo ku by'okulonda bagamba nti bino tebyawukana nnyo n'ebyo ebizenga bibaawo mu kulayira nti kuba abantu abalondebwa ku mutendera guno babeera bakiboggwe nnyo. Etteeka lyasigala litegeera ng'ensi bwe yali mu 97 ate ng'ebintu bingi bijjulukuse. Abantu bano okubeera nti balondebwa mu bifo by'obuvunaanyizibwa nga tebasobola kutaputa biwandiiko eby'amateeka n'ebiwandiiko ebijjiramu enkola z'emirimu gye bagenda okuddukanya n'okulondoola enkola za gavumenti kiba kizingamya ebitundu bino. Kyeyoleserwatu nnyo nti abantu bano n'okkuba ebirayiro mu lufuutifuuti nakyo kyagaanye. Bwe tutunuulira district level kati essaawa zino oba ennaku zino tuli mu kulayira abantu bali mu kuba birayiro bali mu kuwa bweyamo biki bagenda okukola district zaabwe mu Uganda yonna naye bw'otunuulira ebyavuddeyo tebyawukana nnyo n'ebyo ebyaliwo emabega emyaka nga 15 emabega nti abantu abalondebwa abantu abalayira kolite gye bakyatuwa era ye kolite y'emu almost gye twafuna emyaka 10 emabega. Bano baagala ebisaanyizo ebisabibwa abeegwanyiza ebifo ku gavumenti ez'ebitundu bisaanye bikyusibwe nti kuba bazingamizza nnyo enkulaakulana y'ebitundu. Ebyo byonna birekawa gavumenti zino ez'ebitundu zibireka nti ebitundu bigenda kusigala nga tebikuze abantu nga bakotoggeddwa paka palamenti lwenaddayo n'etandika okulaba ebintu nga bwe biri so singa bwe byali nejjulula n'etandika okusaawo obuyivu obwessalira ku ani alina okubeera omukiise mu gavumenti zino ez'ebitundu era ani alina okulondebwa mu kuddukanya emirimu mu gavumenti zino ez'ebitundu ezazi disitulikiti amagombolola ebibuga n'ebibuga ebiri ku mugete. Twetaaga okubaawo ennongoosereza mu butya abantu bwe beesimbawo bantu kika ki abateekeddwa okuvuganya ku bifo ebyenjawulo ku district level ku magombolo ba sub county level ku city level ku division ne municipality level. Omuntu atalina buyigirize yadde agendo abenga yakulira budget committee
kugombolola abenga yakulira budget committee ku district ate nga bomusuubira okuba nti alondola sente z'omiwa omusolo zireme kubbibwa naye nga abazibba nga bakaawo nga ba technocrats bayina obuyigizi abamu balina na masters degrees kakati ekyo ne kiba nga kiremesa enkulaakulana oba n'okufollowinga program za gavumenti eziba zikoleddwa mu bitundu. Tamala agamba nti wandibaddewo okuteekamu okusaba ebifo nga bino nga kino kyakuyambako okusunsula abantu abagwanidde so si meeya kwerondera abayagala. Mu kifo kyayagala njagala kubeera finance, njagala kubeera wa gender, njagala kubeera wa wax. Basooke atawuni kiraaka nga bali wamu ne chairperson oba n'akakiiko ka service commission aka district batunulemu abo abantu then bawabule chairperson wa district bawabule mayor ndi abantu bonna abasabye abalese explosion of interest onayagala kya wax onayagala kya finance onayagala secretary for gender onayagala kifo kino mu bakansala zaabo balabe obusaanyizo wa wax because chairperson ajja kujja n'omuntu gwayagala kuba wax ajja kujja ne mukwano gwe yamunonyeza nnyo akalulu amugambe kati gwa wax goli ku byenguudo naye nga tasobola wadde kusoma contract. Bano boogere ne ku kivaako omuwendo gw'abantu ekika kino okulabikira ennyo ku bifo by'amagombolola. Si bayivu kubeera nti nno beesamba ebintu bino naye kuno kusoomoozebwa kweyongedde mu byobufuzi byaffe nga eggwanga nti enkwasaganya n'effujjo n'okutyoboolebwa okubeera mu kunoonya akalulu n'enkwasaganya akakiiko k'ebyokulonda gye kakwatamu akalulu kigoba tekisikiriza kiwaliriza abantu abalimu ensa n'embavu okubeera nti nno beebalama ensonga. Abantu abalina ebisaanyizo ebimala abalina obuyigiriza obumala nga gye bali mu byalo ku magombolola tebaagala kujja kwesimba ku bwa kansala kubanga tewali standards zijja kuba safeguardinga na biwandiiko byabwe. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku Rakai TV. Ekibiina kyefudde kirabudde ku buli bw'enguzi obuyinza nti